Abotuwe ku nteekateeka z'okuziika kuba Kapeesa ku mutimbagano kuno abaddeko ne bafaani bangi era sereebu ku mutimbagano wadde nga akabenje yakafuna naye olwedde nga gavumenti yali mukulu wa bifaananyi ng'ensi yonna emumanyiko ekyo alina bangi abaagala okujja omuwerekerako mu ssaawa eyo esembayo. Abaagala okuwerekera Kapeesa bw'ava wano agenda kusula nabo ba curious enkeera bamuleete essonde asulewo enkeera Sonde Mukono municipality asulewo enkeera Friday Saturday tumuziike ssaawa 10 wetuziika wennyini Sonde after Toto petrol station Sonde ya Toto Sonde tokituukako kiba kimba mu maaso kya St Michael kimba mu maaso. Sawa meka? Sawa 10. Lwomukaaga sawa 10. Lwomukaaga sawa 10. Yes, okusinziirawo gavumenti ebadde enoonyereza gavumenti yagambye omwana yafa atya era osobola okusingirako ekifaananyi ekituufu okusinziira kati ebigambo byali bitambula bingi gwe gavumenti yabagambye omwana yafa atya. Ripooti sinagifuna nti naye nga ekiriwo nti yafa speedboat era ali ku speedboat ne batemeregana ne munne ye n'atasobola kuwuga oli n'awuga kitegeeza yafa kabenje kakumazzi. Kapeesa ono agenda ddi era abadde amazeeyo bbanga ki? Kapeesa abadde amazeeyo emyaka 2 n'emyezi egigwamu banga yagenda ng'omwaka gutandika gwa 2020 awo wagendera awo yali yakagenda covid nadda natandika awo yagendera naye yali atuuse eri ng'akoze neakola interview n'agamba ayise n'amala n'afuna n'omulimu. Era ageze kola mulimu ki? Tosobola kumanya. Kuba ku mutimbagano no ku intaneti kuno abasinga abadde bagamba abadde kafulu nnyo mu bifaananyi. Yagenda ali professional photographer. Naye nga sigu yagenderera. Ogwo abadde akola part time. Ng'amaze okukola ebya company. Then nakola company gwa photography. Ne TikToker. Ndivyo adakola. Omugenzi nga tanaakutuukako buzibu bwonna bwonna wali osembye kwogerako binayira mwasi nga 24 24th August oyogera kufuna ye ngali mu mbeera nnungi ngali mu mbeera nnungi 28 nnaku 4 avudde mu bulamu bw'ensi eno. ye ng'omuntu abadde mu kika ki? Abadde byonna abadde byonna abadde mwana mu baana. Abavubuka bangi obaddeko n'abaana bw'otunuulira Kapeesa ekikula kye ng'omuvubuka tagamba nti taata nti ebintu byange ndabino maaso eno njagala kino ebirooto era abadde abituukiriza mu kutereeza mu kibuuzo ekyo. Kapeesa agenze muvubuka muto agenda mwana muto nnyo era okuva mu bulamu bw'ensi abadde muto kyemmanyi famire ebadde nto buli kimu kibadde kito buvunaanyizibwa ki bwakulekedde gati nga ggwe taata kuba olina okutwala mu maaso omulimu okukyalisa abaana ndekedde abazzukulu ate naabalekeraani nobatwaza mpaka Mungu naye lwalizi yejjulula abazzukulu bansibiza baleka nina okukwasaganya nabo talina official omukyala naye nga yeka abaana. Kale baseemu. Beebale nnyo.